Kyagulanyi alwana kukulembera bannayuganda n'ebyabwe mu kukulembera abawa security abasakira kuva mu mawanga g'ebweru totandika lutalo nga toluwangule. Yes. Atayagala mukira mukoonako teyeetaba mu mazina ga nkima. Kakati yensonga lwaki Kyagulanyi byonna yalina pulaani yaabyo. Yeah. Oh. Buli kyakola alina pulaani yakyo. Eri kyagwira bugwizi tomuyita nga bano abawulira mu ndugga ayogedde ne baleeta ne bavaayo boogere ku ekyo. Era abalowooza nti Nammanve kampuni eziri Nammanve eziri eggulu eziri Mbale eziri Namunkekeera mbuza Museveni na famire ye muzuukuke mutandike okumanya ekyokukola lwaki. Bonna babiri ba myaka 7. Nze mbadde nteesa okulonda bakugjewo otegedde bulungi. Ababaka basinzire mu parliament okulonda bagende tukuvuddewo babiri nga tebakyalondebwa. Buli omu afuga empaka bwako wagende ewaabwe. Ate tunaabakolera ki? Bwe twatumutukiikira we baba be bateesezza ekyo kitegeeza ffe tugyewo okulonda buli omu afuge nga bw'ayagala. Emyaka 5 gye mwabawadde balaba nga mitono nnyo bagala kweyongeramu egi. Mga Kayemba tompita mulogo ate oli maneja w'abayimbi n'ekyankwetaaga ate tuli mu kibiina kimu otegedde bulungi. Mukama waffe yatya y'omu Nga Kayemba n'omuta kanyimbira abantu kakati Kayemba lwakuba ate iwe Kyagulanyi mayogerako naye ku nsonga ezo gwe ez'okwesimba ku Kayemba. Era yali tayinza butampita ng'omukulembeze. Tugenda gigulawo nina okuba ku saazi ow'eggomba memba Parliament wa East. Teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kukubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu. Sijja kulya musayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzijirayo. Atono byabako yategese kano. Yagenze muri kodi y'ensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitiira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari. Bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter, emikutu kw'osobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Emboozi mu Yuggi oba n'osiŋŋaana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Tweyanzizza nnyo gwandaba ku Emboozi mu Yuggi Geoffrey Mayanja yenze. We bali kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba. Ndi wano ne bamweyana Hassan Ndugga. Twasemba okubeera wano ndooza twali tutandise kampeyini. Twali tuzitandise. Zate zitandise. Zaziwedde n'okuggola ekisibo bbanga. Myezi ng'ebiri. Myezi ng'ebiri kwesatu emabega. Kampeyini zate zinnaggwa. Okusinkana. Tiweetaaga kubanga naawe nkunoonyerezaako. Onerabidde nnyo ate. Mu kampeyini twasemba okukolera Kyagulanyi bwe yagenda e Masaka. Bwe yagenda e Masaka. Jjukira waliwo olwonnoonyezaako ewange Bulenge eyo nga tumaze kampeyini. Mwebiri omwo. Anyway, nsanyusa okulaba. Kale taata kyekiriwo. Mwe tuli mpola mpola bitambula bitya? Ambale nzize kunaabako wano amazzi ogalaba. Swimming pool. Muwala wange namugamba wali amazzi aga bbulu nga nseneraako ndeetereko. Nemuganja kutwala butwazi ogalabe. Omanyi mwana wajja mu swimming pool wala abalaba go ga bbulu. Yes, abalaba ga bbulu. Owaayi Kyagulanyi bwe yabula naawe n'obula kati simanyi obadde oliriddawo ennaku zino. Ati kati akalulu akanoonya
mu kunoonya akalulu ebyabaawo mwabimanya kati Kyagulanyi mu kubula nali siyinza kubula naye nze mbadde mu mbuga yange teyabula nti oba yadduka neyekweka ng'omuntu amaze okuva mu kampeyini yalina okuwummula kubajjukira enfuufu yamukuba nnyo mwamulabanga tiyagaasi biki kati obulamu bw'omuntu yenna ate bw'ava natandikirawo mu kufayita aba alina okupawamu kati kirungi omubiri n'agutwala ne gulifreshinga si bino byakumunoonya kubanga bwolaba bibadde mu mawulire bwobanga mu mbuga obaddeyo nekakasa nti nebadde bigenda mu maaso obadde obigoberera bulungi nnyo ebyogerwa n'ebitambula anti gwe banoonya mugezi omugezi era tasobola kusula ku ttale yagenda oyingira ekintu omanyi bagamba togwa ddalu nga tolina maanyi atalina maanyi tagwa ddalu kubanga bingi ebisinkana omulalu kati kyali kitegeeza nti totandika lutalo nga toluwangule atayagala mukira mukoonako teyeetaba mu mazina ga nkima kakati yensonga lwaki Kyagulanyi byonna yalina pulaani yaabyo buli kyakola alina pulaani yaakyo eri kyagwira bugwizi tomuyitanga bano abawulira mu ndugga ayogedde ne baleeta ne bavaayo boogere ku ekyo ova olaba ne mu byayogera ogoberera n'omanya nti ono omusajja yeeteekateeka so kati ebisigadde ffe tuliwo okuweereza ggwanga kyova olaba nti nze bwe mmanya nti kiseera kibadde kyakunoonya kalulu nkola ekyo kyennyina okukolamu ekyo ekiseera akalulu bwe kaggwa ate enkola ekyo kyennyina okukola nyimbira abantu ebibazimba n'okunoonya biki byennyinza okuvumbula nga te ku bawagizi bange ne bannayuganda kubanga si bannayuganda bonna nti bawagizi bange naye nga te ku bawagizi bange ne bannayuganda kyova olaba wandabyeko nga ndi Namunkekera Industrial Park kubanga abantu badde beebuuza nze omukubeebuuziza nti ate Hassan Ndugga Namunkekera Industrial Park ate yagenze kukolayo ki anti obwongo bw'abantu bulowoozesa nti olwokuba Museveni wa NRM ne Sale kati balowooza nti ne kampuni za NRM kampuni si za NRM ng'ekibiina za gavumenti ya Uganda kuba ffe gavumenti okitegedde bulungi sebo sigwe gavumenti nze gavumenti kyeki bali bakulembera gavumenti Museveni ne Sale bakulembera gavumenti n'akakiiko kaabwe ffe gavumenti obadde omanyi gavumenti ki lusuku nti bwe bukyenkeera nga Kyagulanyi afuuse pulezidenti aba akulembera gavumenti eno ne kampani zino zibazize yabazitwala nga pulezidenti mubadde mumanyi bagenda zizimbula nga bazitwalawa bali ba investor abava mu mawanga g'ebweru ng'aba China Barasha biki bwe bajja wano oyo ali mu buyinza yabawa olukusa okuteeka wano kampuni zaabwe era n'abawa n'olukusa olugulawo amataka lwaki abawa olukusa nti ebintu byazza okukolera wano biyambe bannayuganda so si kuyamba Museveni ne famire ye waliwo omutuufu kubanga kampani nyingi ezaaliwo ku mulembe gw'Obote n'Amini nga kati gavumenti eno eziddukanya kakati era abalowooza nti Nammanve kampuni eziri Nammanve eziri eggulu eziri Mbale eziri Namunkekera mbuza Museveni na famire ye muzuukuke mutandike okumanya ekyokukola lwaki Kyagulanyi alwana kukulembera bannayuganda n'ebyabwe mukulembera abawa security abasakira kuva mu mawanga g'ebweru ate n'akozesa n'ebiri mu Uganda mubifunemu kakati bw'abanga kubye mubadde mulaajanira nti tetuyina mirimu abaana bagenda ebweru ne bafiirayo abaana bagenda ebweru ne baddiramu ne badda nga tebalina na 10 ng'ate bakaddiiddeyo okitegedde bulungi ng'omusajja addidde ba investor n'abaleeta wano essuwaani z'ebbumba ezaali zikolebwa mu China nga kati ekyuma ekizikola kiri kapeeka kitegeeza omusolo guno bw'oba oguwa ekapeeka transport abadde abijja China oba omuwonye mpuliriza no bulungi transport abadde abiteeka abisomosa ku mmeeri bireeta wano oba omuwonye
kati wano omusolo newe gusigala nga wobimanye ebya Uganda nti omusolo newe gusigala nga mungi era teza transport kale kazidde kuzobadde ofisa okitegedde bulungi kuba emmeri ebireeta n'ebiyingiza ate trailer n'ebireeta okubiteeka wano ate otuuka ebbanga lyobimalira wali nga obiwa omusolo obituuse weukolera kakati ate ebbanga eryo lyonna ery'emyezi emmeri gyetambulira oba myezi 3 oba 4 kuba nze naliko South Africa emmeri yajja nemalawo omwezi mulamba nga tebannagitikkula kuba yasanga waliwo emmeri nga 3 emmeri ebanga boolaba kalina zino akedi z'omu kibuga era ekiro bw'oba tomanyi nnyo kibuga kiri oyinza okugwa mu mazzi ng'ovugola ozogera mu ttawo kuba ekibuga kyaka naye nga mmeri kati bagitikkulira omwezi emu ne bagitikkulira emyezi 2 kati kitegeeza emmeri ziba wali ku mwalo ogw'eddabani nga ziweera n'40 ezavudde mu buli nsi kakati ate abo bamala obitikkula ate emmeri egenda obireete Tanzania oba Kenya gwe gy'obijja ate naye emalewo ebbanga ate ne mukuba emalemu ebbanga kakati sale kitegeeza bw'aba yawadde ba investor omukisa bazimbe wane namunkekeera wane kapeeka kitegeeza gwe oba ofunye omukisa nti ogenda kusuubula ku makya babitikke enkeera bijje mu kibuga gy'okolera oba bituuke e Masaka oba e Mutukula ne bw'obeera ggulu bitambulirawo olunaku lutya ne bw'obeera Busia bitambulirawo olunaku lutya kitegeeza emaali ye egenda tuukira mu budde otandika ogitunda sente zireme kulwawo kuzza magoba ontegedde bulungi ekyokubiri abantu abava wano ayagala afuna pasipoti n'amala okufuna omulimu eri kampuni ne zimufujjako enjawulo n'amala okunoonya ate eza transport okitegedde bulungi ne yeetegeka agende n'atuukayo n'akolera akamukadde kamu n'emitwalo ameka kampuni eyagalako kakati ate buli bw'olinnya ennyonyi buli wa famire alowooza olutuuka ebweru ofunira bwera lwogenze enkeera batandikirawo okukuba tuwe ku ssente omwana yalwadde ne balwaza n'abatalwala kakati ettaka abaana bakola n'aweereza miliyoni 10 bamugulira ettaka nosanga aka boyfriend kazibbye oba muntu we gwe yeesiga mu famire n'akolamu ebibye abaana badda bakaaba kyokka nga ate wane namunkekera kampuni zakawerawo 35 ezigenda kuba 8 bwe nanoonyereza ku biriyo kuba nayogeddeko ne manager wa Cornerstone ezikola suitcase laptop bag nayogeddeko naye nanyinyonyola kampuni zigenda kuba mu 8 ze basuubira okukolawo naye kampuni emu nasanzeemu abakozi 1,000 mu bimeka 200 anti ezimu ku nsonga oba olya bwe zinuma abantu abamu bagamba nti ensasula ya kampani zeezo n'endabirira n'enkwata y'abakozi kati gwe kiwasanzeyo kiki kubanga bannayuganda beemulugunya bagamba nti ensasula mbi nnyo enkwata y'abakozi mbi nnyo nze kye nasoose okuzuula eyeetuukidde tanywa matabangufu nze nalambula kampuni ng'abaana bennyini beeyagalira mu kye bakola ontegedde bulungi tojja kuŋŋamba nti omuntu gwe batadde mu kifo nga wa diguli ali wali mu kifo alina byakola omuteeke omuwa omusaala gumu noono ali mu kupaakinga obupaakinzi ng'atudde wano tojja kuŋŋamba nti omwana ali ku kyuma kiri ekyo ky'amasuwaani ago noono ali ku kino ekibumba noono ateeka emikonda ku ggama nti bafune kimu noono akola ki apaakinga kati wali kye nazudde basasula okusinza ku kikyokola ontegedde bulungi era abaana waliwo abakola ekiro n'emisana naye we nalabidde nti gavumenti eno yeetaaga okumanya ennyo ebintu bya Uganda eno byetaaga omuntu neyeetuukira omanye abantu abasinga okuba n'obukyayi nnyo ku mitima yeffe abatasobola kutuuka ku soosi nti eyagenze MP gwe wasindisa akukiikirire bwe bamuwa obukadde 5 n'azimba amaka ge ne bamuwa ssente buli mwaka afuluma gavumenti emusapootinga okugenda ebweru emirundi 2 babaweeza ez'amafuta babaweeza pocket money babanga baana ba ssomero kati bo tebasobola kuwa mawulire kugamalayo nganze ndugga munaku munno kuba nze ndi muyimbi bwe mba ngambye nti ekyo kibi kiba kibi otegedde bulungi kiringa oli gwe wajja ogenda ekyankwanzi ng'agenze kunoonya biriyo ate n'osanga nga bamuwadde sente n'asirika kakati ki kye nazudde omusirikale omu yali tategedde mwana
omwana omanyi bw'oyingira bw'ofuluma kampani n'ofuluma gate okomawo n'oddamu wabaawo ndowooza wowandiika nti ŋŋenzi mu kudda era n'okola ki n'owandiika ndowooza omusirikale ono yali afunyeko waalaga oba kweteewuluza kati omwana n'akomawo gwe baali batu yamulabanga mulabe n'asooka amwanguyira awo n'amulyamu ezangu addayo empaka jjukira oli agamba ddayo naawe ogamba nedda abanayuganda tulina empaka kati omusirikale n'akola omulimu gwe okuddayo kakaka n'amukubyemu naye nalabye ekitiibwa ky'omukozi wali basindisa abasirikale abakulu okujja mangu wano ku mulyango bavunaane omusirikale akubye omukozi era omusirikale yamaze kwennyonnyolako nnyo ne bazuula ne bamusonyiwa naye nga naye ategedde nti kyenkoze kiki era n'omukozi ne bamugamba kyokoze kiki kati kampuni zirimu embeera ey'omuntu w'abantu so tezirimu ntalo ng'omuntu bw'ayingira aba agenze ku kibonerezo ng'ali eruzira neffe abatatuukayo tetusobola kumanya bino kyekyantutteyo okulambula ontegete bulungi nemmanya emirimu gye giri bakyanoonya abakozi basula batya bapangisa amayumba okusinza ku kasente ke bafuna abakozi baliya otegete bulungi kati gwe tosobola bimanya ng'oli kooki nekira kyenazudde okimanyi nti omuntu ekooki atunda yiika y'ettaka ng'ayagala gula picca gyakole booda mu kibuga nga ava kooki atunda kangeze kooki oba yo luweero omwana asobola otunda yiika y'ettaka miliyoni 5 ng'ayagala gye oba 7 n'agamba kangere mu kibuga nguleko ne bw'oba ogitunze 10 n'ogula piki ya miliyoni 5 kitundu n'opangisaako ennyumba oguleko eby'omunju ojje mu kibuga okole booda eyingiza omutwalo nga yiika gy'otunze bw'olimako emmwanyi osobola oziriako emyaka 2 naye butamanya ki butafuna misomo na butafuna kumanya nti nsobola kujjawa sapooti y'ensigo kakati namunkekera kye baakola bataddewo akatale k'ensigo ey'ebirime mwe abalimu we musobola okugenda n'ofuna buli kika kya nsigo gy'oyagala otegedde bulungi era waliwo amaduuka gwe gosobola okugenda n'opangisa nogaa nze ntunda nsigo ya birime n'opangisawo eruumu n'oteekawo ebintu byo kati eri bw'otuukayo banga ali Bungereza naye olw'okuba ffe tetutambula tutya nnyo noga bwe nayingira mu kampuni bananzikiriza bwe nagendayo maama banankubirayo maama gavumenti eno weyatuuka tebansibe n'ekikyo n'okirabanga ekyoli otegedde kati njagala kutegeeza bannayuganda nti namunkekera y'abannayuganda bali ba investor abakyayina bajja kukolerawo bintu ffe tubisuubule tuwone okutikkanga emmere okuva ebweru kifo ky'ababusuubuzi n'abalimi bagende bakyeyunire okitegedde okay abingi ebitambula ssebo wootabadde ababaka babadde Kyankwanzi eyo ogeddeko ku Kyankwanzi era ebimu ku ebyo bye baagala okuleeta mu paalamenti bo beeyongezeeko emyaka 2 beeyongezeeko emyaka 2 bekisanja kibeere kya myaka 7 ababaka bano otera nnyo aba MP omukulembeze era naye baba baagala kumuweeramu bonna babiri ba myaka 7 ze mbadde nteesa okulonda bakugjewo otegedde bulungi ababaka basinzire mu paalamenti okulonda bagende tukuvuddewo babiri nga tebakyalondebwa buli omu afuga empaka bwako wagende ewaabwe ate tunaabakolera ki bwe twatumutukiikira we baba be bateesezza ekyo kitegeeza ffe tugjewo okulonda buli omu afuge nga bw'ayagala emyaka 5 gye mwabawadde balaba nga mitono nnyo bagala kweyongeramu egi emyaka 7 nteesa abannayuganda ebyobufuzi mu biveeko kuba kulonda kwawedde tunoonye engeri ki abaana abataasoma mugende namunkekera musabe emirimu abali eggulu musabe eggulu abali enammanve musabe enammanve mbaale musabe mbaale tuve mu bino ebintu ebyokubeerawo nga tulowooza ku byabufuzi byokka ebyobufuzi tubyogereko mu budde bwabyo otegedde bulungi anti ebyobufuzi bya buli kadde anti wuliriza omanye ekituziza emabega tuwanye ebintu ebitatuyamba ffe ng'abalya mmere ne tubiwa obudde okusinga ebituyamba kati nze bukyanyimba era mpozi kyenalabyemu ekirungi enguudo batandise ozikola nga tukubya ennyimba naye nze nebaza Katonda ndi gavumenti yawulidde ennyimba zange enguudo mutukula
Kiboga eno yonna Makindye eno ku Luwafu balukola Salama balukoze Kapeeka kati enguudo ze Nayimba bazikoze ki kitegeeza nze bye nakola bituukiridde tuyimbye ku bbula ly'emirimu zizo kampani zitandise okujja tekitegeeza nti gavumenti olwo tusanyusizza nnyo ekisembayo nti oba teyina nsobi naye ate nze ŋŋamba nti bw'eba eyina ekirungi kyekoze ekyo kyetusooka okuwamba ne tukyenyumirizaamu ne tugibanja byetannakola otegedde bulungi kakati ebyobufuzi nze essaawa zino siraba lwaki oba obimbuuza essaawa zino mbiteekeko obudde kubanga ekyantwala mu kalulu kulonda abo abalina obyogerako kuba wate okwesimbawo Asatya watya Kayemba wadde bamubba Kayemba ali bw'ati senga yandeka twandibadde nga nze ndiyo naye yali wakuwangula kuba bamubba gamba bamubba bwagamba amazima gali ki kati ze gwobuuza simanyi naawe ambuuza tumanyi mazima ati kati gulwa constituency yeeyo kuba gwe wali agala okumeza amazima gali ki nga buuza kasita Kayemba yaŋŋamba nti ndugga nkumanya osobola n'amayimba ogayina n'okundu gwosobola ndeka ekisanja kino nkitwale ne mga Kayemba tompita mulogo ate oli maneja w'abayimbi nekyankwetaaga ate tuli mu kibiina kimu ontegedde bulungi mukama waffe yatya y'omu ninga Kayemba n'omuta kanyimbira abantu kakati Kayemba lwakuba ate iwe Kyagulanyi mayogerako naye ku nsonga ezo gwe ez'okwesimba ku Kayemba era yali tayinza butampita ng'omukulembeze yampita n'ambuulira n'agamba muli bakibiina kimu lwaki ate kino kale osegedde kogwa omusajja tagala nti mutaddemu ejjembe kamwesonyiwa bintu byansindikagana ebyo abantu baali banjagala era nga kati bakyaŋŋanja ajja watukola otya nange ne mbabuuza bwe navaayo simwe mwalonda lwaki temwawa Kayemba lwaki mwaleka wenaale mwagende ne ŋŋamba ebisanja bikyaliyo nja kudda ate ngenda kufa leero mmwe bakatonda ab'ebikuma nsimbi muninde ku kalulu akanaddako onajja mu kalulu akaddako 2031 gobadde wantegekera kukoma ku bisanja bimeka zino limanyi nti wabiviiriddeko ddala nalimanyi nti wabiwummula nkyali mu kibiina kyange nina okudda nino kiikira na Uganda kati gwe nalinda esseeyo muganda wange wayavaayo kati yagenzeyo nina omugjayo abantu tebakuutye olw'amasabo kambuuze nze bwe mba nnwanirira kalica obuwangwa nennono obw'ensi yange ng'ate musobola okulonda alwanirira obw'Abawarabu n'Abalooma nze bwe mutampa kitegeeza mweriddemu olukwe sebo omusajja asooka kukusibako koodi awo n'agamba oyo omusajja alina amayembe mumuwa mutya akalulu kafe oyo sigeegaana lwaki mumuwa akalulu ng'alina amayembe era nali wakwekweka sandira nze essabo lyange era sandiga nti ndi wannono abo be mulaba abeeyita abadokole abeeyita abasiraamu ennyo be basinga n'obusamize amasabo bagayingira kiro naye ffe abalambulukufu tugamba nti Katonda muwe ekitiibwa ye Allah ye Mukama ye Katonda ye Mungu wabula ate nze mpitira mu buwangwa na nnono okusinza Katonda wange mu lulimi lwange mu nnono yange lwaki nsaba mu lulimi lwe sitegeera lwaki mpitira mu mwana w'Omuwarabu n'Omulooma ng'ate jjajjange yali wano nga nagwo mwoyo kakati abantu bonna lize tebasobola golowooza lwaki babadde banjagadde akalulu kagenza otuuka mbadde siri wa nnono badde wa nnono kyokana namaze ebbaloga okunjayaanira seboze ndi musajja munene mu ggwanga lino leka tontegeera bulungi nze Jeno Wakadongo kamwaliko kati si ow'amagye yasindikira Mpuga amayembe ne bamukuba akalulu ati abasajja abo kati nali baali tebasobola kutuwangula kennateeka essaba e Masaka olaba n'Omugalatiya ku ssabo lyange wali ndi mu kitundu kye yali tasobola kubeerayo ng'essabo lyange liri awo ye kambuuza Omugalatiya nga yasirika yabulirawa kati wali oyagala ayogere okuva lwe twava mu kalulu kuva lwe bamuwangula taddangamu kulabika eyamuwangula asula manyi wa ssabo lyange naayira mu Katonda mu ggulu nakuma ebyotaawo ne nga naye bajjajja kale wande eri biganyi naye so nagenda okuwulira olwo omwana yakuba sitoola olwo kuba yavayo n'agyegaana ku mukutu gwa X mwana w'emmenga ku BBS naye yagamba nti bagihakinga akawunti ye naye ng'oli yawandiika mbu omukulu mbu waya zasootingamu ne ŋŋamba ndugawo kati awo yatuuka abantu kati abasootingisa ziwaya waya tezasootinga naye takyalabika mugezi bugezi
ate omusajja mugezi nga gundi nga Lwasa olaba nti ayogera ebintu ebitasaana naye mugezi nze nkubuulidde wano waliwo abasajja abayaaye wano nga mugezi kati kambabuulire ekituufu wano nyinza obbagambayo amazima okimanyi nti mbayimbi ba wano omusajja asinga obugezi omusajja asinga okubala kyagendamu ye Muzeeyi Ssebatta mugezi era bwe namulabye ng'akaaba nakulabye awo ng'omulumiriza nategereddeyo nti ono mugezi Muzeeyi Ssebatta oyo mukaabya obugezi bwe buliridda wa Ssebatta obugezi bwa Ssebatta ali Ssebatta ng'ayagala akakadde muggwe asobola okukola buli kimu ekisoboka n'okufukamirira asobola naye ng'amanyi oli muzzukulu we mugezi obwo buba bugezi Ssebatta ng'agaye nti njagala kutuuka ku Museveni tebuziba wano nga tannakola bimutuusaayo aba yamutuuseeko dda era newunya n'abamaze obudde nga bali ku mikutu Kenzo yakoze bwati kubali abasajja bagezi omanyi omuntu eyava nga muvubuka n'akaddiwa n'obwongo bwe balinja kubuuza ekibuuzo onkakase n'abatulaba kituufu Muzeeyi Ssebatta yatunda ennyimba ze ewa General Salim Saleh kati nze gwobuuza nti kituufu nandibuuziza gwe munnamawulire kuba nange nabiwulidde ku mawulire mbiraba mu butambi tiyazitundayo mu operation recirculation babitwalayo oba mu Ugation oba biki kakati bwe bate yazitundayo nga neno bakasiukira bali bazigula ate mpulira mbu ate bwe bamala omuwaseta ate nagasale yabbi ennyimba zange kati nze nange mbiwula buwulizi gwobuuza esente zazzaafu nebbanga lyonna kubanga zatandikira eri bwe mali mu competition z'okuyimba oluyimba lw'ebyobulimi era General Salim Saleh yali naye byalimu babuloka ndowooza ojjukira n'ekapeeka mu kisaawe bampa fooni nyimbe nga gye naatudde wali nenjagala nyimba oluyimba olwo lwennyini olw'empaka ze twaliko kati ne wabaawo yali museera ali ku stage sijja mwogera linnya nagamba toyimba tukwate enkumbi yimba bintu bizibu ng'ategedde wenyimbira luno naye ng'ekimutta baali bateeseza nti gundi bw'awangula ne gundi akola oluyimba olwange lwe lusinga okutambula lwe lusinga views ku mikutu lwe lusinga okubeera mu bantu ensi erumanyi nakati genda ku TikTok kuliko challenge zaalwo paayo olulala lutambula kyeza baali banoonya kyakulya tebanoonya kukola jeno kye yali ayagala nti kuyimba bitunda bitubiranga byabalimi mpulidde enfunda nnyingi nga Muzeeyi Ssebatta bagamba yafunye ssente yafunyeyo zino olw'amabanja era nga mpulira nti ne General Salim Saleh ayinawo ne bwe yamukwatirako si gumu seebiri gamabanja ga Muzeeyi Ssebatta agataggwa yali aga mabanja kika kyago ne mu press conference yawedde agamba era amabanja gakyaliwo anti kati gwe tulina okubuuza weewola kwani tumutwale ewa Museveni yaba amusasula gwakuggyeko engalo kubanga ffe bannayuganda kati bwe gaba gakyaliwo nga nessalaamu wadde ku ssente n'abannayuganda bamusapootinze abagagga abamu kitegeeza kati aba asigadde genda eri wa mukulu w'eggwanga n'agamba gundi wuuyo muleesa mmanja oba banka yansi yonna yamuwola nange gwobuuza ndi mufu muno naye bannange era ababanja Muzeeyi Ssebatta kyekituufu musaasire kuba kati bwe muba mukyamubanja ng'abandi muyambye bonna bazze bamuwa era amabanja ne gasigalawo awo muba mugenda kubanja ne mayiti mutuleke mu musaasire ng'akyali mulamu mumuleke afune ku ssanyu omusajja omukulu okukabira mu kamera gino kiba kizitowa mumuleke afune ku ssanyu namulabye agamba ze bino mbivuddemu ne ngamba kati agenda kubeerawo kubanga kamuta yagivaamu federation yagivuddemu operation recirculation naye yavaayo newala kati agenda kubeera mu kiriwo kiriza n'ebirala bijja bimutama lw'amabanja ababanja Muzeeyi bamusonyiwe oba batugambe tukuŋŋaane ng'eggwanga tumuyimbire essu essatu ng'abayimbi bonna aba Uganda mwebali tusobola okikola okubeera ng'abayimbi balina ebizibu byabwe n'okusomozebwa kwabwe kubayitamu naddala abakadongo kamu Eddie Kenzo n'abalala babirina naye bo tebabireeta mu kamera President Eddie Kenzo wa Federation President wa Federation Eddie Kenzo kimuwa olukusa kubayisaamu maaso bo nga bwe bagamba nti abayisizaamu amaaso omanyi waliwo eŋŋombo abantu bajja ne balookinga nti omukulu tagambwako
kakati omuntu najja nakolera ensobi awo kyova olaba eŋŋombe ye yaba omukulu tanenyezebwa mukulu tasobya yerese ne bamaama baffe okunama nosanga omukazi myaka 4 atambula ebifo byekyama biri bweru ng'ate ali ku street n'abaana abato myaka 4 okunamye n'ow'emyaka 2 akunamye ezo ziva ku ŋŋombo ya mukulu tagambwako naye nze nja kubagamba ku lwaki ekituufu nsaba ab'akadongo kamu mwenna muve mu kamera bamuzeeyi baffe kubanga muswaziza ekitiibwa ky'akadongo kamu era mugenda kunzika nga ekitiibwa Lord Fred ekitiibwa kya Mukaabye ekitiibwa kya Dr. Sebbaale ekya Dr. Akisse mwenna muswadde kubanga ekigambo ekimu bwe kiti bwe kituusa okubakaabiza mu kamera muba muswaziza ekitiibwa ky'akadongo kamu kitegeeza omwana abawangudde kubanga statement y'omwana ono omwana mwade mumukubira simu emuga Kenzo jangu wano emuduma nze muleze Lord Fred Sebatta yabadde ajja kuduka kamuze yabadde kyangamba ki yandigenzo tuka nga mumusuula mu ambusi y'abayimbi tiwo tujerega otya tubulire wabadde otegeeza ki kubanga tulina amayumba tulina amataka gaffe twerabira tulina abakazi amakanga 10 twafuuka na bamayumba 10 naye kituufu wabadde lwaki wagaye tetwakola bulungi wadde otegeeza ki nze ng'omuntu omu omuvubuka statement ya Kenzo yadde etegeeza nti bamuzeeyi baffe bo beekolerera balina amaka n'abaana era babalabirira naye tebakola kimala mu industry ya music tebakola kimala mu industry ya music otegeeza ki kubanga ennyimba baziyimbye ez'amaanyi Kenzo yabadde asobola okubireka awo n'ayimba kuba naye muyimbi ayina afunye ne ssente ku mikutu egisinga ffe tutafunangako kiki bakoze ekitamala kyebatakola kimala kadongo kamu okimanyi ku linnya lyerina n'ekitiibwa ky'abasajja abo senga balina ekifo ne weetandibadde akeedi senga balina ekifo we basangibwa nga firigo bwesangibwa era essaawa zino bandibadde tebakyakayanira microphone baaka stage n'abavubuka essaawa zino bandibadde nga ffenna tugamba wiiki ejja ngenda kulaba kadongo kamu ku Serena ngenda ku Africana kulaba kadongo kamu nga kyekifo kyabwe nti Africana yandibadde yaba kadongo kamu natugamba buli weekend tubeera wali kutuyimba abayimbi bayimba olaba era nga bwe twali tumanyi nti kalenda yaba Eagles ojjukira emabega eyo kati kalenda watya nga baligambye nti kati tugenda kalenda abakadongo kamu we basangibwa naye kati bononyi wakadongo kamu ono ali Muduuma ono ali Masaka oli aliwa kikofiira we yagezaako tugatta bakole kamuta tuzimbe ekitebe ne office kati kikofiira yazisasula luumu emu we batuula bali mu kwekolamu omulimu bali mu kuba obumu tubeera mu kweryamu nkwe tubeera mu kunakuwala tubeera mu kuneneŋŋana gundi tansinga gundi lwaki yafunye nnyingi bwe basakayo obukadde 10 mu gavumenti omuyimbi omu ayagalako 8 kati tunaakula kuna tutya bagamba abantu nti abayimbi bana bakadonkamu obutafuna mu music waabwe ng'abamulembe guno bwe bafunyemu nti oba oli awo abantu tebagula music kimala n'entambula ya music kati bulaba nti kati ebintu bikyuse nnyo nti abayimbi ennaku zino mufuneyo ku ssente omugaga najja n'abawayo ku ssente nedda naye ebiseera ebisinga abayimbi abo mwe bali abagaga babawayo ku ssente lindako endongo y'ennaku zino eri expensive naye mbudde abayimbiranga mwenge lindako omusajja yagendanga ewakasiwuukira ng'akoze oluyimba n'aleeta oluyimba oluyiiye lwatanafulumya omusajja n'akugamba ndugula miliyoni bweziti ez'ebiseera ebyo kuba zali nyingi n'akutwala mu studio n'agisasula omwezi mulamba n'obeeramu n'okola lyaso mpaka bw'ofulumya oluyimba nga gwe yakusasula n'atunda teepu y'ensi n'ekumanya nga tewali vidiyo ng'abantu bakutegekera ssente ze ez'okufuwa n'ez'okuyingira mu kikaali kakati bwe wagendanga Lord Fred Sebatta ng'atwala ekivulu ky'amatendo nga ye yeetegese okitegedde bulungi nga ne ssente ziva ku mulyango zize nga neze bamufuwa zize kakati ssaawa zino twala ndugga ne basolooza abantu omutwalo gumu nga ndugga bamuwaddeko akakadde kuba bategesa abayimbi 10 otegedde bulungi naye luli zaabanga zitya za muntu omu zize era ng'abantu abo okulaba ku Sebatta bamulinda mu kikaali kuba tewaali vidiyo kyekiwangaza n'ennyimba zaabwe ku mikutu okubanga tukyazaagala kuba tetulaba vidiyo ezaffe zifa mangu ti buli wokola audio n'okola vidiyo omuntu alulaba takyakwegomba kulaba akulaba ku TV oluyimba oba tonaluta kuva mu studio ng'abantu balufunye eddeeri okitegedde bulungi naye gwe wagenda ng'odutta ng'ofunye ssente otegedde bulungi kakati abasajja abo bwe babanga tewaali ssente biseera ebyo baddaani mugula baazijjawo basudde yafa ayina emmoroka eriko ebiseera ebyo ng'ayina amakeggaba ayina zitandise okuzimba kalina
Kafeera afudde alina ennyumba ng'alina yiika 45 wano enkoko njeru yiika 45 ez'ettaka ezitaliiko kiriko ozimanyi kyezitegeeza essaawa zino abaana ba Kafeero bwe baba bagezi basobola n'okufuna ba investor ne bateeka kampuni ku ttaka eryo ne batandika okubawanga buli mwezi ssente lwakuba abaana ffe twesiriwaza otegedde bulungi abasajja baakola naye ekiki Kenzo kye yabadde ategeeza yadde tagamba nti tebeetegekera mu maka gaabwe bo baategekera abaana baabwe naye baalemwa okukola ekifo gavumenti kyegenda osinziirako ebawa ekitiibwa gavumenti eyandibadde etya Sebatta emunafuya n'omunafuya omusajja gwe twawalulina kati akomyewo ayina amabanja nakati akomyewo akaabira mu kamera kati gavumenti ebadde ku levelinga omanyi wano waliwo ekintu kimu osobola okuba omunze nsobola okusula enjala nosanga mu kkubo nga ndi mu mmoroka ndi mu byambalo byange ndi mu kamera gwe tosobola kumanya nti nasiibye enjala mba nkuuma kitiibwa kyange okitegedde bulungi naye bw'otandika okuweebula ekitiibwa kyo abadde alowooza okuwa miliyoni 10 agenda kuwa emitwalo emiliyoni 5 kiringa wano omusajja bwakuyita ogenda akugule ng'akuyise makindi nga nze ndugga neŋŋamba ajjamu mungi kandeke emmoroka ngendere ku booda abadde antegekedde miliyoni 5 akuwa 2 talina na mmotoka naye omuyaye ye muntu gw'oyita onona deposit najja n'egganga y'abavubuka ng'alina n'ezimukuuma n'aspending emitwalo 5 awo akakadde n'akonoonera awo gwe abadde aleese 3 n'omuwa 6 abayaye kye batusinga kwerevolinga otegedde bulungi kati Kenzo yadde ategeeza nti bo tebaakola kimala nti senga baakola ekimala bandibadde ne woofiisi y'akadonkamu nga kitebe nga bwolaba federation kuba gavumenti yalina obusobozi obukikola erinnya Lord Fred lyaliweebwa ekitiibwa bwe yandigenze wa Museveni n'amugamba nti pulezidenti twagala kitebe nkoze federation eno senga essaawa zino ba Kenzo be basaba Sebatta okuyingira federation senga abayimbi balaga bevunnamira nnyo kadongo kamu ne kati batujooga lwakuba nze siriimu kuba ndi wa mulembe guno nange ndi mukulwana kulaba nti ntambulira kuli jiimu eno mbeeko byenjikolamu kyova olaba kadonkamu wange mukuba ngoberera mulembe guno si kuba ngoma z'abano n'ennyimba ebyo bajjajjange bye bayimbanga naye nga mbitambuliza kuli jiimu yeemu n'abavubuka kuba ndi muvubuka omuvubuka akoma ku myaka 4 nze sinagiweza omusajja atandikira ku myaka 4 okutuuka mu 6 omuzeeyi atandikira mu 6 ogenda mpaka mu 10 omwana akoma ku 18 kati njolekera emyaka egiva mu buvubuka njagala ngendo givaamu nga nange nyina kyembala otegedde bulungi kati baalemu okukolagana ne gavumenti okubawa ebitebe nga bino baalemu okukolagana n'abayimbi bannaabwe okuliyetingawo obumu baalemu okutegekera abayimbi abapya abajja kyova olaba kadongo kamu yendonga esingamu abakadde tali mu bavubuka fe abavubuka tweyiya bweyiyo gikuba nakwagala nnyo kadongo kamu so si kuba nti baatulekera omusingi otegedde bulungi naye essaawa zino bw'ogobera music wa balasita Chameleone wuuyo akuze Bebe Cool akuze Bobi Wine akuze agenze mu byobufuzi abavubuka bazze kubanga bazimba bavuganya ne kadongo mutayagala kwevuganya kati nze saa ino bwe ngamba okukola bato njikola nani kuli jimu yange era mba ngenda kwekakaniikirira kugikola na Walukagga mu kitange era mbadde nkuliza Walukagga mu music Walukagga mba nekaniikiridde omwana agenze mulire ne kitaawe obakazi bwe kapo era naye mu bwe tudda mu music mba namusanga mba mwana naye nja kwegattagatta mbateeke mu bato kusina bakola nabo naye kusaba Walukagga omala omukuba bato omuteeke wali oba kazibu ono bwava mulonki gwe mba ngenda naye kazibu alina ennyimba nja mutta busi kuba kati nnoonya gwekola naye bato sijja kukola na bajjajja namujagamba nti yalina hiiti emundu gize kugombolola nyina kusaba kitange Walukagga ngende naye muki mu bato bagaye nti omwana yakubye yasinze taata we mulire yamubye endongo kata amutti nawe Walukagga nga wa tabbu anti bato tetubala nnyimba nti wayimba kuva mu jana tetubala myaka tubala bikoleddwa ku stage bayinza otuwa ennyimba 10 ne tayimu yaffe kati gwe mwana n'omusabula senga babala myaka awabadde omusajja yawandikirako oba kasozi oluyimba omuyita wa kuzannya kankubuuze senga ebyo bye twabadde tubala kyenkugambye senga federation ekulibwa bakadongo kamu naye negoza dda ndi mukumenyeka nnoonya gwenkola naye bato simulaba bayimbi bonna bandekedde ekisanja abaana bakadongo kamu mu kifo ky'okuyiya ennyimba babeera mu kwambala busuuti muntu n'ayambala n'agenda mu luwande n'amala obudde atungisa luwande kufaanana Walukagga mu kifo ky'okukola ki ky'okukuba endongo abakulu bo balaganga oba oli awo nti abayimbi b'omulembe guno abajja 2,000 nti balaganga baba batalina kye bagasseeko
nedda yes tebagatako bayimba anti tebayimba laga nekibavunana kayinzo sikiraba bavunana ensi bagenduga tokumye bulungi kyetwategeka ate bakubaluga fulo bayimba kadongo kamu kakati kadongo kamu bwe baba tebamutegekera kati nze ndi mukutoba n'okumukuuma bo we bamukomeza nze nnyongera omutwala mu maaso senga mmuta nange nenyimba laga ani gwe musigaza era mujja sigala muwulira ezo z'abajjajjaffe zokka olwo kadongo kamu abatagudde kakati nze nange ndi wano nkwatirira ekintu ekimmenya mumpeyo omuntu awo mukube bato wali tukubemu mumpeyo mu abavubuka bakadongo kamu ba upcoming oba mbawandikire ennyimba kuba nanoonya ne bwe nabagattagatta bwe nti bonna ba upcoming mbakole bato nange era tebansobola kati nkole ki mwana beera na bulungi linda katono kati gatunatera okumaliriza embuga ye eri kuki embuga eri bulungi bajajja basaggula kubanga wali twasemba ogambye nti zaakajja kujja nga kalukawedde omukolo otya ngenda zake namwambaza naye kali njala mukwasa ddamula ndabe empewo kyemutuulako alina omusambu ogumuliko n'omuzimu gwe waabwe tulabe engeri gyanazimbamu embuga ekyo emitiyana naye kamala okumaliriza olubiri olwo nja kuyita nga tuluggulawo ne bannamuli bonna wansuubiza era nsuubira olubiri olwo lwe lugenda okusooka okuggulwawo abakulembeze okuva mu gavumenti y'Emmengo bwe bali babasiimye n'abagavumenti yawaggulu nabo balijja ate tulina abagoba nga nabo bazzukulu bacwezi so esawa yonna ogenda kutongoza ngenda kutongoza olubiri naye nkyazimba njagala nnyo okuwa abantu ekiwedde ne bwe luyiba luyimba nduwa obudde abayimbi bakadongo kamu n'abalala batandise kati okuyita omulogo kungwa anti akula yaloga ekirala omuntu yenna bw'ozimba essabo abantu bajjawo ekyokujjanjaba ne bakuyita omulogo naye nze ndi muvumuzi oli muvumuzi omuvumuzi yatya omulogo yatya omulogo yoyo aloga okutta aloga okusiranya nga yetavumula waliwo abantu abalogo nga bamanyi eddagala eritta erisiranya erisula eddalu naye nga tamanyi kuvumula naye nze ne bwe nkuloga ku makya ku 8 nkwevumulira ondoga nenzija neneetonda nga kati kamusonyiwe nompa muloge muvumula ne gwe baagala okuloga nsobola omumuloga eriyo omu ng'akolako kimu nga bwakuloga ayinza obutakuvumula ewange tojja ngoze kutta lubaala obuzaale n'obutonzi tetuyiwa musaayi tetutta era bwegiwange ejajja nze njagala kutta gundi nkusindika ewa munnange agenda wuyo yabisobola nze mbeerawo kuvumula nakusomesa bazzukulu kubaagasa buwangwa nannono naye ate bwe ndaba nga otususseeko nsobola okukulogamu otawaanemu otegeere nti gundi amanja gundi yankwatamu lwa mabanja gano omusasule sikuloga kusiranya olemezifuna nkuloga bajjajje bakutawaanye omanyi nti ekikutawaanya media akubanja omusasule eryeddogo ndisobola naye siroga kutta nalaba jjumba watiisatiisa esibifo okumuli awo era senga nze nakyogera senga esibifo yaggwa dda ate kakutiisatiisa lwakuba musajja wange taninaako buzibu singa yali ggwe singa yaggwa dda mpaayo gwe nali nangiriddeko ekino ne kitaba nyina n'abajulizi gwe nnoonyerezaako kubira maneja Moswa oba kunoonya maneja Niga noonya Saamu Kiviiri oba noonya mukaddewo ono Shamira bamuyita jjajjaani Naisonga mukazi afunye sente mu nnono oyo kakati abantu abo bazze bamanyi noonyerezaako sisobola kuwa nnaku 3 ne kitaba ate nga sikutte ku ddagala wabula nga nkukutte mu ngalo bwenti ye rekodi kakati ebyo jjajja Jjumba alabika yali alina kyayisaawo kuba naye nkimanyi ku byamanyi senga yayagala kuloga musajja oyo nga byaddala singa yamuloga naye aleka yalina gemu gyazannye manyi Jjumba mugezi namuleka bulesi naye bamneetaga mu ofiisi tweyanziza kankoleke tujja kukuddira noonyaako nenkya mwendi nkya ngenda kubaako muno manyi sitera kubeera mu kibuga mba bize ngenda kubeerako muno kutambuzaako ku bantu bange bamaneja mbatwaleko out manyi teri muyimbi atwala bamaneja out Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo
tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno sisitimu y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mmwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bato ngenza okusaba emirimu ngezizaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boyisa kusoti TV ejja kubanga otulaba Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Senkubuge omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Nkulubagga.